Tulese kyekirwa ekyatulese doza nadisoose nenkolamu ka clarification katono nnyo kenjagala nkolemu era njagala mukawulize bulungi nnyo. Bannayuganda mwena gye muli amanya ge mugamanyi nebyenkola mbimanyi mbekoledde ebbanga eddene nakati nkyabikola. Antereddwa akakazito buli nsonda n'okubanga njigibwa ne Mukama akyankuuma n'essala zammwe. Ompulidde nti ye nakola statement ku lunaku lw'ebbalaza ne mbategeeza embeera mweri lwendi naye kyenjagala kutereezaamu katono abo nabagamba nti be munkeberako nga siddamu message kiba kitegeeza nfunye obuzibu kubanga nzoli bwansindikira message okujja ng'essimu tagisaze kusaamuka bw'ekiro ne mukuba ku makyanzira mu message ne baga nti singa mbasizze mu message yosindi sibana musindika nga sizza mu message kitegeeza mba nafunye eki nafunye obuzibu. Lwaki nakyogedde ekigambo kino? Nakyogedde okusinzira nti wano wendi nabagamba sisobola kwogera kigambo kyonna kikwatagana n'okubanga bankuumyeko nakati bakyankuuma naye nze ng'omuntu mba ndaba biki bigenda okubaawo era neneekengera so n'okwongera okwekuuma obukuumi bwange mu ngeri yonna era nyongera obagumya nti ekigambo ky'okuntikko okunze waka kye tuyita deportation tekisoboka wabula bisigadde byonna bisigala mu mukono gya Katonda n'okunkuuma naye nga baba batamanya ngamba bo kye baagala kiri ekintu kimu either nga ndi mufu oba nga nsirise naye ekyokusirika kyo nange neegolimye kubanga okusirika kitegeeza nduuzinze security yange ekyokusirika kiba kitegeeza nti eggwanga lyange ndivuddemu ate kitali kituufu so yensonga lwaki nabaga ebigambo ebyo era ne bagamba nti nandiyagadde okuva wano ngera bulijjo era njagala okubaza mwenna abatutte obuvunaanyizibwa ababadde bawandiika mu bitongole ebyenjawulo na buli wamu n'abakyakola ekintu kyonna kisoboka mwebanyo mubadde musigale nga mukola ekintu ekyo n'abasapootinga mu ngeri yonna esoboka. Mukama akyankuumirwa essala zammwe era ajja kunkuuma. Njagala nnyo at least abe ku Uganda empya ebisigadde Mukama yanangezesa naye nga nandiyagadde nnyo okola ku Uganda empya ate era nyongera obagamba nze mu nsi gye nnwanirira n'omukulembeze gwe ngoberera siri wano kukuma muliro mu bantu kuttingana nno ndi wano okukuba enjiri eggusa okukyusa obukulembeze mmerembe kubanga n'omukulembeze waffe kyakulembeza ngere mbagamba tetwandiyagadde embeera yonna yakufiirwa munnayuganda n'omu kubanga tetulina wetufiirwa singa bannayuganda baffa ffe tetwakozebwa butyo bannayuganda ntikulwa musaayi ndi musajja wa mirembe n'omukulembeze waffe wa mirembe n'ekibiina kyaffe kya mirembe y'ensonga lwaki tupreachinga peace tetupreachinga violence kuba tetwetagako violence so era kyova tubaga nti omuntu yenna akola effujjo omuntu yenna ayagala okuyiwa omusebe okutta omuntu mu mbeera eyo kiba kitegeeza nti ovudde ku mulama omutuufu era njagala obbasama okuuma emirembe musigale nga muli bakkakkamu nga bwe tukuyita mu nkola yonna ey'okukuuma emirembe n'okubatwala obuyinza mu ngeri yonna so njagadde mukitegere ekintu ekyo mu mbeera eyo n'olw'ensonga eyo Mukama nkuumire njala tandika akatambi ka leero. Akatambi ka leero ngenda katandika ntya? Ngenda kusooka kuyisaawo obubaka buno busange buli muganda alina gy'ali mu nsi yonna naawe ali mu Uganda obubaka buno njagala bukutuukeko. Lwaki? Bino bimu ku bugabi ngenda obbagamba bibake emitwe gyammwe era mbiwulire. Amannya gange nze Lumbuye Fred omuweereza wammwe nga bulijjo ekindeese olw'olunaku olwokusatu okuzza program emuli Mulange Mengo nga waliwo ensonga etalinda era buno obubaka njala busindikira mwenna Abaganda gye muli abali mu diaspora n'abali mu Uganda. Natandika programu eno emuli Mulange Mengo nga ngezaako nnyo okubalaga mwe gye mutalaba ewamu naye abasinga obungi mwasooka ne mukitwala bubi olw'ensonga nti mwakula muwusiddwa mu ngeri omwemu endala wabula nakola omulimu gwange mpaka lwe naguggusa nammwe nga munyambyeko okutaasa obulamu bwa Ssaabasajja Kabaka n'okutaasa Obuganda era bwe nawummuzamu omulimu ogwo n'ensirika buli kimu nga nkiraba tekitegeeza nti omulimu guno nali nguvuddeko nali nkyetegereza wabula mu mbeera eriwo essaawa zino ey'akafandalinga eddi ery'obukadde nsaba okuluma kutuka Ssaabasajja Kabaka n'okutegeeza Abaganda obbaloopera nti munnange ate endiga yazzeemu n'erinnya ekiyungu yashirinya etya
abaganda yena jemuli ebbanga lizze nga liwerako nga mbategeeza obutabanguko n'obuvuyo buli mu Buganda naddala mu administration eri Mengo nga obuvuyo buno bukulembeddwamu abantu bano bengendo basomera wammanga wano ne Mwesulegwa Nagamba. Obuvuyo buno bukulembeddwamu Charles Peter Mayiga, David Wasajja omusajja omutolo, Sara Kagere, Agnes Nabaloga, Wagwansibirwa, omwami gwe bayita Mukiibi, Hope Mukasa, ono ne yita Mufanfu wa Ssaabasajja Kabaka, kuliko Kawuki, kuliko Kitenda Owenkuluze, kuliko n'Omumbejja eyita Mumbejja Namika, kubanga omuntu yenna akola gadibenga linga bwetu n'omuzigo nja muyita nti oyo abeera si Mumbejja kulwange. Abantu abo beetabise mu kucyankalanya Buganda. Bano bayambibwako Nyandi Soferiti Bahabulwa, ne bayambibwako Muganda bwe Sali Musale ne mutabani waabwe Muhoozi Kanyarugaba mu kusanya Buganda. Nyongera obajjukiza bwe natandika programu zino ne bategeeza nti mu biseera mu myaka emikadde Mutamanya ngamba Milton Ome Obote oyalumba olubiri lw'Emmengo yambisa omugenzi munne Aida Amin Dada bwe basobola okubanga balumba olubiri lw'Emmengo mu 1906 ne basobola okuwanga kusasa Kabaka mpaka yogayoga mu ggwanga lya Bungereza. Ekintu ekyo nno tekyaleka Baganda bulungi. Okuva ku olwo Obuganda buzze bubeera mu butabanguko mpaka n'okutuuka olwaleero. Wabula Obuganda buno bwe beeta mu lutalo okuggyako gavumenti ziri ezaayita bwattu Ssaabasajja Kabaka ne banne balowooza nti nno abantu betugenda okuyamba okuggyako Batamanya ngamba okuzza Obwakabaka bantu balungi nnyo. Wabula yakitegeera nti oluvannyuma nti abantu bano si balungi. Mu kuzza Obwakabaka mu mwaka gwa 1993 bwaddizibwa bulungi nnyo naye ng'era bwali tebujjudde nga bwattengetenge. Naye mu bigambo ebyo byaliwo twalowooza nti buli kimu ekyateesebwako kijja tuukirwa mu nkola. Wabula gali makwekansaamu Museveni yali amanya ekigendererwa kye ne banne. So nga ate ne banne bennyini mwalimu bawakanyiza ddala okuzza Obwakabaka wa Buganda ng'ekigendererwa kyabwe kyali kyakutula ku Baganda basaanyawo nga teri wadde anyega. Obwakabaka buno bwaddizibwawo naye bwali bwattengetenge mu nkola ey'ebyo enkola ey'ekuwanga ebulina amaanyi. Wayitawo akaseera mpawe kaaga olubiri lwa Mwanga Emmengo lwa Muteesa. Olubiri lwali lufutubbadibbwamu amagye g'Omutamanya ngamba Museveni naye kennyini mwezi nasomera ebbanga eyo. Mu bbanga eryo bwe nasomera olubiri olwo twalusomeranga munenga mulimu abagye. Naye oluvannyuma mu mwaka gwa 1994 Nyandi Soferiti Bahabulwa yasalawo olubiri luno aggyemu amagye agazze mu balakisi ez'enjawulo aluddize Ssaabasajja Kabaka n'Obwakabaka bwa Buganda. Mu kuba nti aluzzaayo bwe yali ng'ayogerako ne banne mu nfo ez'ekyama yagamba nti omugenzi Milton Ome Obote yakola ensobi okulumba Obwakabaka bwa Buganda ng'akozesa amaanyi n'emmundu so nga ne yali omu ku abo. Ye n'agamba nti ajja kukozesa Baganda bennyini ate okusanya Obuganda. Mujjukire nti abasajja bano bajja ne beetabika mu Baganda ne beetuuma amannya ag'Ekiganda ne bayiga buli kimu ekyetaagisa okuyiga era ne batuula bulungi ne bakkalira. Wetwogerera olwaleero ate amanya statement eyo olwaleero statement eyo etuukirira bulungi nnyo. Abazze bagoberera emikululo gy'obukulembeze bw'Obwakabaka bwa Buganda naddala bukyanga buddizibwa mu 1993 nga bwatandika ku Katikkiro yasookawo eyali omugenzi Jose Mayanja Nkanji ne kuddako Oweekitiibwa Mulwanyi Mulisi Mwogere n'abalala okutuuka otuzze ku Ssaalongo Gamonege gye wasanya Kawu Charles Peter Mayiga futubbadde ku Bwakabaka aganya obuvaako. Mu nkola yo bagamba nti nja kukozesa Baganda okusaanyawo teyakusomera oba teyakuteerawo Muganda agenda kumuyambako kumbe baali bazimba muntu waabwe Mayiga. Obutuukidde olwaleero ng'Obwakabaka buvudde ku nnono n'obuwangwa buzze ku nsuubula n'ebyenfuna nga tebukyali Bwakabaka. Ng'era Ssaabasajja Kabaka yawambibwa n'aggyibwako n'obuyinza bwe obuli mu mikono gya Mayiga, Sara Kagere, Agnes Nabaloga, David Wasajja, Salimu Sale, Peter Mayiga n'abalala bali Emmengo obuyinza babuna. Nsize nkola programu zino nga mpisibwamu agengege naye nze ebyo nabigumira kubanga ly'ebbanga lyempisemu nga nkuzibwa nti ogumiranga abantu abakulima empindi ku mabega naye obudde gye bunaagenda okukomekkereza oba omusana gye guteekera ebigere nga guzzeeyo okuwummulako amazima gajja kweyoleka era amazima geeyoleka. Obutuukidde olwaleero we ne wenjogerera najja ne mbagamba abantu ne mumpakanya ne mbaga nti Ssaabasajja Kabaka bwe yali ava ewa Kasujja mu bitundu okukyalako ewa Kasujja mu ggwanga lya Bugirimaani yawambibwa ku kisaawe Entebbe n'atwalibwa mu ggwanga lya Namibia. Abaganda bangi abawalaze empaka ne bagamba oyo lumbuye aliko ekikyambi yayogera tabitegeera
Nennemera kwange ngenjogera ennaku zino wagenda okuyisa akaseera mpawe kaaga watu ne kizuuka nti Kabaka yawambibwa n'atwalibwa e Namibia ng'ekyamutwazaayo okumulaga nti musajja ono bambi ayina ekyama ku mutwe olw'ebigendero bya Museveni. Bamala omuwaŋŋangusa omutwala mu Namibia, abasajja n'abakazi benjogeddeko beewa obuyinza, ezo emboozi nzinyumya, beewa obuyinza ne batwala obuyinza bwa Ssaabasajja Kabaka nga tebayise mu mateeka olw'ensonga tebalina ebigendero byabwe, ne beewa powers of Anthony controlling Obuganda n'obufuga olwa Ssaabasajja Kabaka ne bamuggyako obuyinza. Ebitavu bye babiggala, embaluwa baziwandika nga baagala, balonda abantu baagala, ne bagamba Ssaabasajja Kabaka asiimye, ne bakola buli kimu, naye nga Baganda bambalaba bulungi nnyo. Ne batuuka n'oggera emitala w'amaanyi okulonda obukiikirira Buganda, naye ng'obukiiko buno bwa NRM era Ssaabasajja Kabaka tabumanyiiko. Ne babeerawo. Kati ebyo byonna ne bijja nga bibira nga nze mbagamba nga mbibuusa amaaso, nze manyi sirina buzibu, omuntu abuusabuusa information sirina nayo buzibu olw'ensonga nti amamese amangi watutegeesemera bunnya. Amamesa amangi watutegeesemera bunnya. Ne bijja nga bibaawo. Webaddewo n'ebikuba n'ebituusa ku mmeeza byonna bisaanawo. Kati obituukidde olwaleero ebbaluwa ezo ezaawandikibwa ku Ssaabasajja Kabaka nga bamuggyeko obuyinza bwe zaali ziraga nti Ssaabasajja Kabaka wattu si mutebenkevu bulungi nnyo mu ssejjo baawe. Era ne bazikweka n'ezijja n'ezoogerako wano n'abantu balowooza alumbuyalimba ne baga buli kimu ojja kiraba oluvannyuma byavaayo. Ne bagamba nti wasanyako nti Charles Peter Magesalo Ssaabasajja Kabaka yakamuwummuza enfunda 3 naye n'agaana okuvaako. Omulundi ogusembye ogubadde wano gwa Jjuli abalamu omwezi guno ogw'omusanvu gwetukubye emabega amatikira agasembyeyo wano kuzomeza 3 mu lumu. Ssaabasajja Kabaka yawandiika ebiwandiiko ebiwerako n'abikwanga n'atuma abantu binabikwanga baminisita n'abagamba bateeke ebikozesebwa wansi. Ne Mayiga Kenyama mugamba nti wamala omukolo ogwo naye awummuze ebikozesebwa wansi. Mayiga ekintu kyatayagala era tekyamusanyusa kwe kudduka Bunnambiro n'asanga mukama we Salim Saleh n'amugamba nti musajja ngambye nve mu ofiisi n'atolera Salim Saleh fayiro nyingi nnyo ez'ebintu byatanamaliza mu Buganda ne mukama we Museveni. Ne bagezaako nnyo okwagala okukubira Ssaabasajja Kabaka okumusinkana bamugamba omusajja ojjawo waakyo, wabula Ssaabasajja Kabaka yagaana okukwata enkomo zaabwe era n'akatatazikwata. Omwami ono yefudde muso gwekanyanya okutawuliriza bigambo bya mukama bye yamugamba. Kiki ekivuddeko obudde buno ekivuddeko embeteza? Wetwogerera essaawa zino mumpulirize bulungi nnyo. Bagamba oba tugamba nti abataka nkwenge gw'olya naye ate yakutta. Abataka nkwenge gw'olya naye yakutta. Ndi mwenyavivu nnyo era munyiikaavu nnyo, sinakindi ndi mutwakaavu. Olw'okuba nti ensi eno gye tulimu teri mu mazima. Olaba abasajja kwambala masuuti ne banekaaneka ne basiba amataayi ng'empumuupu wattu ng'emitima munda gyavunda. Ani ataalaba Ssaalongo Gamulengejja mu Buganda wano mu mbeera gye yalimu? Naye Ssaabasajja Kabaka wattu bamusiimira omuntu oyo ajje amulambulireko era n'amukwasa ddamula mu mikono gye bulungi nnyo. Naye bwe yatuuka omusaba ddamula yagiremera, omwami ono n'akyusa buli kimu ekiri Mmengo. Kati kiki ekiriwo? Baatuuka okwekobaana n'omukono omuwanvu ogwa gavumenti nga bakulembera Museveni ne basala olukuusikuusi ne bawa Ssaabasajja Kabaka obutwa era nga baagala afe. Nenzija n'ensimba Nakakongo ne mbagamba kino kiri bwe kiti ne bwe kiti ne mulyoka mukunkumula nze. Nze okwokunkumula nakigumira abantu buli oludwamba okunkumula kasita banga amazima gajja kuvaayo. Wagenda okuyitawo enzingu mpawe kaaga wattu ng'ate bye nayogera ebituufu bivuddeyo buli mu n'akwata ku mmwa. Ate awo mba nvaawo buvi kuba seekingiriza nnyo oba seewaana nnyo ku kintu kyenkoze. Buli kimu ne kivaayo ku mmeeza. Ngera mmanyi nti omukalukalu bw'atajja buseera Ssaalongo Gamulengejja yavaanaga nti oyo mawaggali atudde kafoomu eggulama oba sinakindi mu Loddokai. Ebiga byayogera tebiriko mitona magulu. Wattu Ssaabasajja Kabaka yalwalamu alaje mutonotono era alaje oyo abadde amatawaanya ajja kuwona nakati akyali alaje yamutuusa omutwala e Namibia. Buli kimu ne kivaayo kuba omusajja baamuwa emmimbiri mutta. Ebyo nanjagadde kuyitayo kuwanvuiza lugero luno okuweka ekifaananyi ekiwanvu gye tuvudde n'okutuuka olwaleero nkunnyonnyole kiki ekiriwo omutongole. Era mutongole akatambi katandise. Wali mbadde nkuwa kigula lugi kya information eno kati ngenda kukugulira oluwombo tuvudde ku kigula lugi akatambi kasandise. Olwaleero ng'ennaku z'omwezi 12 mwezi ogw'omunaana 2026
nsaba kutegeeza Abaganda kuwanga mujingo budde bukyali waliwo enteekateeka namutaayika eddamu okuwaŋŋangusa Ssaabasajja Kabaka omuzza mu ggwanga lya Namibia bamukola ekyo bali bagenda omukola bwe mwali mubakidde waliwo enteekateeka namutaayika ewaŋŋangusa Ssaabasajja Kabaka omutwala e Namibia ne ku luno tajja kuvaayo nkiddamu ku luno ayinza obutava Namibia okusinziira ku nteekateeka eriwo ku luno ayinza obutava Namibia okusinziira ku nteekateeka eriwo enteekateeka eno eyimiridde etya wulira bulungi nnyo Ssaabasajja Kabaka wetwogerera mukosefu mukko akatono Ssaabasajja Kabaka mukosefu mukko akatono so si nnyo era abadde akyalako kewa Kasujja n'afuna obujjanjabi bw'amaze okutegeeza omukulu oyo awummule ne banne omwami oyo kumanya tajooga aweeta mpisi kundi era Abaganda mwena gye muli mwesabire nnyo babawuddisiza ebbanga ddene bw'abanga omukulu abadde alonda abantu abo n'agamba nti Ssaabasajja Kabaka asiimye gundi amulamulireko yafeesi gundi nga Ssaabasajja kennyini yabawandiikira bagamba naye buli ali mu ofiisi eno zaayo ebikozesebwa obuweereza bwo bukomaawo baminisita ne bagaana okuzzaayo obuyinza era mbala bali mu kwejaga kwetooloola ne Mayiga kennyini bamugamba azzeeyo ebikozesebwa kugombola obuyinza abuddize nnyini bwo Mayiga n'agaana kiki ekyazzeeko wetwogerera Ssaalonga Mulengejja wasanya Carol Charles Peter Mayiga yayise olukuŋŋaana olw'ekyama olw'abakali mputtu banne abatagondera mateeka so nga n'abasinga obungi nabo Baganda mannya n'abatuuza n'abagamba nti temba na kutya gumuyita Kabaka wammwe Mukama wammwe talina maanyi gasobola kungoba talina buyinza nammwe era talina buyinza bubagoba ani abasasula omusaala oba ani abateeka mu ofiisi wano nze ndagidde gwe mugamba nti abawe emirimu talina buyinza bungoba nammwe talina buyinza bubagoba nga nange nkyali wano wane wajja ekibuuzo Mayiga bw'ogamba nti Ssaabasajja Kabaka talina buyinza bukugoba Museveni yakukwasa ddamula oba Sali Musali yakukwasa ddamula n'olukiiko lwadde lwakyama Mayiga nkubuuza Mayiga Museveni yakukwasa ddamula oba Sali Musali yakukwasa ddamula Agnes Nabaloga yakukwasa ddamula oba Sarah Kagere yakukwasa ddamula oba David Wasajja yakukwasa ddamula birabaga temujja bimanya nze bibagamba wano yagambye minisita be nti oyo abagamba nti wummule talina buyinza bumpumuza nammwe era talina buyinza bawumuza bwokulabanga nakati abasajja bakyafutubadde Mengo abagamba nti basajja bakabakira baweereza Kabaka era bonna baganye okuzzaayo ebikozesebwa mu yafeesi Ssaabasajja Kabaka ziyabazikamu oluvannyuma lwa Mayiga okubagamba nti Ssaabasajja Kabaka talina buyinza bumugoba n'omubuuza ani yakwasa ddamula gw'ogamba talina buyinza ekyo mukitegedde bulungi nnyo bw'amala obbagamba bw'atyo nti Ssaabasajja Kabaka talina buyinza bumugoba oluvannyuma omwami ono nasinkana abamafiya banne okusala entotto buli kimu kigenda okubeera bano bamafiya bebasinkanye okusala entotto mulimu David Wasajja omutoolo Agnes Nabaloga Sarah Kagere n'abalala nga ne Mayiga kwali ne bapulaninga biki bagenda okuzzaako olw'ensonga nti Ssaabasajja Kabaka yayagala kumuddiza ddamula n'obuyinza bimuddizibwe abasajja bano n'abakazi bino basazeewo okukola na buli kimu wabula olukangagga lw'abantu bano lweyongeddeko kambasomera olukangagga oluli emabegawo kwagala okusanyawo Ssaabasajja Kabaka n'okweddiza obuyinza obutamubajjaako kuliko Ssaalonga Mulengejja kennyini kuliko Sarah Kagere Agnes Nabaloga kuliko David Wasajja omutoolo kuliko Wagwansibirwa kuliko Mukiibi kuliko Hope Mukasa kuliko Kawuki kuliko Kitenda
kuliko ne Namika. Iyo grupu eri mu kwesese olwokwagala okusanyawo Ssaabasajja Kabaka wetwogerera essawa zino. Mu lukuŋŋaana lwe baatulamu ne bagamba nti nno tebajja kukkiriza Ssaabasajja Kabaka kuba nti addamu okwe-exercising rights ze n'okweyagalira mu Buganda nga bo balina obuyinza Museveni bwe yabawa tebajja kubuzaayo. Bino nga bigenda mu maaso waliwo mission enteeketeeke ey'omunda nga bagambye nti baagala kusindikiriza Kabaka addeyo e Namibia naye nga ate Kabaka ayinza obutava Namibia ku luno olw'ensonga bo baakola ekiwandiiko ekijja okulagibwa mu Parliament Ssaabasajja Kabaka si mutebenkevu mu mbeera ze ez'obuntu naddala waggulu mu Sekalootera ntasobola kuba nti asazeewo olw'ensonga bagamba nti lwanaavaayo n'ayisa ekiragiro ekituufu bajja baga nti ekiragiro ekyo kikyamu kubanga omusawo yalagira dda nti Ssaabasajja Kabaka si butebenkevu mu Sekalootera era y'ensonga gye beekwasa era gye baagala okukozesa waggulu mu nsonga eyo. Kati wuliriza bulungi nnyo okumanya bano tebajooga bafunisa mara ya lubuto kubanga akadooka oba okaggadde. Nga bamaze okutula mu miitingi zaabwe balagidde musajja mukulu Omutoolo David Wasajja okubiteekamu engatto n'abiteekamu n'esuuti mweyasibidde ettaayi n'anekaanekana n'alabikanga empumuupu wattu n'ayolekera eggwanga lye Namibia ng'ensi temanyi mu mwezi okuza mutambula nga tetumanyi. Omwami ono omusajja Omutoolo yeesibye mu Buganda kubanga n'omutaka jjajjaffe Kasujju Lubinga yavaayo n'akirambika lwato bigambo ebyali ebirambula okufa ennyo n'amubuuza wattu agamba nti gwe oli mulangira mutabani wa Muteesa. Bwe nali nsomika oba bwe nali nga njalula abaana ba Muteesa gwe nga saakukolako mikolo wali luddawa nga sikumanyi ebigambo gye biri ku intaneti si bigambo byange. Ne mwenna Abaganda balina okutegeera nti alisaanyaawo ow'omunju ate era abeera nsoole. Ensoole nomugirabidde ebbanga ddene nnyo ng'ekola obuvuyo naye mugiddeko amaaso ne muganda ogyetegereza. Omutaka Kasujju Lubinga abyogera kate ng'omusizi agula essiya nti ngenda kugayizaako bantu bange nti Wasajja wattu musajja Mutoolo si muganda. Wasajja yasituse n'agenda e Namibia n'alaba omusawo wa Ssaabasajja Kabaka n'amupokera obuuma obuwerako n'amutegeeza nti ebbaluwa gye yawandiika eraga nti Ssaabasajja Kabaka kati mutebenkevu mu Sekalootera agikyuse abawandiikira ebbaluwa eraga nti Ssaabasajja Kabaka tali mu mbeera ntuufu yennyini ey'obuntu eteekeddwa okubanga ewaliriza omuntu okukola emirimu gye. Essente yazitutteyo n'aziwa omusawo kati kano tebagenda omuwaliriza okufuluma bw'atuuka ebbaluwa egejja okufuluma ku mutimbagano ba mu mawulire ejja kuba etegeeza Ssaabasajja Kabaka si mutebenkevu bulungi mu Sekalootera awe. Bano batwala omukisa okukola ki okuteekawo bo kye baagala nga ne Mayiga takoze eki tavuddewo ng'ate baagala kukola ki baagala kusigaza buyinza. Kati ki ekisinze okwennyamira? Omwami bw'amala okugenda e Namibia n'ateekayo ssente n'ebigambo bye nga yambibwako state. Bino by'abapulaaninga. Oluvannyuma lw'okubalabisa mu video gye nasembayo okukola omwezi guli gwe tufundikidde bwe najja ne bagamba information eyafuluma n'egibagamba nti omwami lwe bamugambye awumuze ebikola. Gurupu yennyini eyeeyita ey'abalangira ensoole n'abambejja wattu baabinaanise engatto bulungi nnyo olunaku olwaleero ng'ennaku z'omwezi 12 omwezi ogw'omunaana ne boolekera bulungi nnyo gye baagenze okusinkana babeeko engeri gye beegaayamu gye bagenda okutandika okuteekawo bufere bwe bagenda okukozesa okuteekawo mugema waabwe Muteesa ow'ekimpatiira nti ono yayisibwako empewo za Ssekabaka Muteesa zoogere nti zo essaawa zino teziri mu mbeera
yakuba ndisobola okugumikiriza Ssaabasajja Kabaka okuba nti akyata obuvunaanyizibwa bw'okukulembera obwakabaka bwa Buganda. Olukuŋŋaana luno lubaddeyo leero baluyisenga olubadde olw'okugamba nti bagenze kulambulako ku kitundu ekyo, bagenze kwogeragezeganyamu ng'abalangira n'abambejja, wabula babadde bagenze kuteekateeka muntu waabwe gwe bayita Mugema Muteesa, nti ono yalinyibwako empewo ya Ssekabaka Muteesa, bamutwale wa Nnyandi Yosofeeri bamugambe nti ono yaliko empewo ya Mugema Muteesa, yagenda okuba nti atubuulira ku nsonga ezikwatagana ku kubeera kwa Ssaabasajja Kabaka, nti ye kusinziira ku mpewo zigamba nti ono ageye takyasobola kumulembera Buganda, agibweko ate obuyinza bukwasibwe David Wasajja. Babadde Magonga. Omayinza byange mbyogera kate ng'omusizi agule Siyani, saagala kuwa bujulizi, saagala kuwa information nga sikuwadde bujulizi bubadde mu mbeera eyo. Ettala nnyamba bw'omala okujjako oddeko bulungi. Ebifaananyi tojja bisanga wala wonna, ogenda bisanga ano ku Lumbuye Broadcasting Service wokka. Yeyo gurupu ebadde e Magonga ng'egenze okuteekateeka omufere waayo, agenda okutwalibwa ewa Nnyandi Yosofeeri mbu babalambike okuba nti Ssaabasajja Kabaka takyali mu mbeera za buntu ezisobola okuba nti akulembera Buganda, bali komandinge nti Ssaabasajja Kabaka agibweko Namulondo bagikwase omutamanya ngamba David Wasajja mu bunnambiro okusinzira ku kiki ekibaddeyo. Bino ebifaananyi tonda ogenda bisanga wokka, okujjako wano bino bya leero tebirimu edit, tebirimu ki. Mba njagala nkuwa information n'enkuwerako n'obujulizi ng'obulaba bulungi nnyo mu nsonga eyo. Kati bakazi batto Agnes Nabaloga, Sarah Kagere n'abalala mujje baliko gye mutuusaako engalo. Meeting mugituuzizza e Magonga gye mwalondedde Mugema wammwe nti ono yatulibwako empewo eza Ssekabaka Muteesa ezigenda obbalagira nti Ssaabasajja Kabaka anyenyezebwe wattu akisibwe omukono mu ngabo asobole okubanga Namulondo mugimuggyako muteekeko David Wasajja. Egyo emikolo gibaddeyo olwaleero ng'ennaku z'omwezi 12 e Magonga. Kiki bapulaninga? Ssaabasajja Kabaka asaba okukuluma kutu n'abantu abakuliraanye. Nkusaba n'obuwombeefu nze muzzukulu w'amazige. Abasajja bano abakazi beesomye obutakkiriza singa aba bakugyewo nga bapulaninga. Tebaagala kukkiriza muntu yenna oba mulangira yenna kuva mu luyolwo oba mu lubiriizi lwo okuddamu okwetantala okutuula ku Namulondo ya Buganda. Bali mu kwewera nti empologoma ento mulangira Richard Samakookiro bwe mutamukweka bulungi wattu basobola omumiza omusu, wabenga tewakyali muntu yenna asobola kubanga akuddira mu bigere ebyo mu bufuzi bwo nga gwe waddira mu bigere bya kitaawo Ssekabaka Muteesa. Nkusaba bw'owulira akatambi kano kakutuuseeko otuyambe empologoma ento ogikweka ebuziizi sina kindi ewatalabika. Bano beesomye nga bagamba omuntu gwe baagala okuddira mu bigere by force Mutoolo David Wasajja kubanga Museveni ne Salim Saleh gwe baagaladdeko nga Saloga Mulenga gye yasigalawo nga Katikkiro z'entotto zino ze basala okulaba nti kubanga bo batose n'okugamba mu miitingi zaabwe nti tokamutemye wattu Namwanduke yatema abasika n'abafamire nti ziridda olwange gwe mbadde musinga okwemalirako yafudde kati nze ndi mu kontrolo, nga bagamba nti basuubira ndi bekataligirya okusinziira ku nteekateeka zaabwe, basuubira nti guno omwaka mu nkomekerero yaago obanga butandika oyinza okuba enkuyege tezikyasobola kukubira nduulu bo bagende mu maaso n'enteekateeka zaabwe. Omubisi teba musi, nkiddamu omubisi taba musi. Nze byange mbyogedde kati ng'omusizi agule Siyani awulira nga bikunyonyogera oli wa ddembe at least okwanika ku bulingaaya kigasa ggwe, naye ate bw'olira ng'onyiize nnyo wattu ogwakabugu gwa layisi nnyo, sina kindi obutwa obw'emmese nawo bwa layisi nnyo, oba osobola okugenda okwetugira ku munyaanya nakyo ne kiggwa kubanga sina wenfiirwa nga gw'ofudde bwe mba nga ataasa Buganda. Kale
Ssaabasajja Kabaka nsaba okuluma kutuno kulopera zezo ensonga nga bwezimiridde essaawa zino. Empologoma ento gikuume nnyo abatamanya ngamba nga bayambibwako Abanyarwanda abaateeka ekiragiro kya 1994 nga nali ntegeera bulungi bwe bagamba nti okusanya Buganda kwetaagisa mmundu bakulumba lubiri olina kukozesa Baganda. Naye ng'ate kimanyi bulungi nnyo nti Abaganda mannya bangi nnyo bafutubadde Mmengo nga wano babuuza ensiboko yo tebasobola kuwulira obuva obwo bye bafutubadde Mmengo. Kale nkusaba n'obuwombeefu empologoma ento eyo gikumbe bulungi nnyo kuba bayeetaaga nga baagala gisaanya. Baatuse n'okugamba nti olinamu abalangira n'abambejja bo ng'ensi baagivaako bawomerwa nnyo entabaaza bakadde ebyobukulembeze n'okufaayo ku nsonga ezikwata mu Buganda tebaziriiko. Gwe batunuulidde nnyo ye Mulangira Richard Samakookiro nti ono ye ne bw'omutunuulira otunuulira jjajjaawo Mwanga kennyini nti musajja ajja kuba mukambwe nnyo atali mu bukulembeze. Kati gwe baagala okujja basigadde bonna babalabya Kyamulinga Salambwa lya Nsenke nti bonna bawomerwa nnyo entabaaza bakadde n'ebyensi byabatwala bo abataba bayigula ttama wabula empologoma eyo giboolekeza amaaso. Wattobiga bino byogedde ennaku z'omwezi 18 nzogedde ennaku z'omwezi 12 omwezi ogw'omunaana omwaka 2026. Gwe munnanga ali eyo ng'okwata essimu yo ey'omu ngalo oba wonna w'oli n'oyogera ebigambo ebikujja mu ndowooza yo n'etegeerayo sikugaana. Manye tugamba nti zikusooka ne zitakuva mabega. Bwe tuba tulwana omulabe waffe ye Nnyandi Yosoferi Tibahabulwa. Siri Ssaabawolereza wa Ssaabasajja Kabaka, ekyo nakibagamba dda. Wabula nze ndi wa Luleereetu kubanga kuva dda ng'Aboluleereetu mu Buganda mwebali abajja ne banja ensonga ezitegeeza nti waliwo obulwa obunaatera okwolekera Obuganda kyenkolera ddala. Essaawa zino buli lw'okwata essimu yo ey'omu ngalo n'oyolekeza obwanga Ssaabasajja Kabaka nkusaba osooka otunulemu emabega ng'ozze ebigere lwaki. Okuggyako nga Museveni gw'olwanyisa tomumanyi y'ani. Okuggyako nga Mayiga omuggyeko engalo n'akabinja akali Mmengo amaanyi go n'ogadda ku Ssaabasajja Kabaka nyongera okujjukiza. Weeteeke ebigere bya Ssaabasajja Kabaka okuggyako era nga tomanyi Kabaka y'ani. Kabaka ye muntu akulembera Baganda era atayagala kwetuumako mirimu. Emirimu gino agiwa abantu abamufugirako oba bamukulembererako. Abantu bano abassaamu obwesige okumukolera ebintu byonna nga ne bw'onossa obwesige mu bbaawo nossa obwesige mu muganda wo n'akwagalira mukazi wo oba n'akwagalira bbaawo. Nossa obwesige mu mukozi w'awaka n'akutunda. Nossa obwesige mu mukwano gwo n'omuwa ssente n'azirya. Nossa obwesige mu muntu yenna n'akudisappointinga. Ne Ssaabasajja Kabaka bw'atyo yafuna disappointment eri Nnyandi Yosoferi mu butonde bwe ng'omuntu. Yatondebwa nga si muntu wa kugwirana na bigambo nga bw'awulira ekigambo omuntu gw'abadde yeesiga nti amuliddemu olukwe asooka naggwamu amaanyi ne yeewuunya ensi n'atuna bwe kigenda mu maaso. Olw'okuba nti Museveni akimanyi nti Ssaabasajja Kabaka musajja w'amaanyi kyamuleetera okukwatagana batamanyamba baŋŋamba bali Mmengo ne bamuwa obutuwa olutalo ne tulwana mpaka okuluggusa bwe lutuuse. Ompulira bulungi nnyo eyali setback oba kwali kusindikibwa okuddizibwa omuntu ebagambulamu bwa bulijjo nakati akyewuunya kiki yakola abantu b'e Mmengo. Kiki yakola Museveni okutuuka omwagala omulesa ensi ewooma. Kiki yakola Mayiga okutuuka okwagala okweta mu lutabaalo olumutta omusajja gwe yaleeta okuva gye yava n'amufunisa kyali ssaawa zino. Ne bw'oba ggwe njagala kubuulira nga tonnakwata ssimu kkalakata njala sooka kubuuza singa wali ggwe weeteeka ebbigereebye. Singa wali gwe weeteeka ebigere ebyo bamaze omuwa emmimbiri eyali emututte ekaganga. Buli lunaku olukya Ssaalonga Mulengejja wasanya Kalu Charles Peter Mayiga ennaku z'omusanvu zambala mu bulamu ennaku nnya zimala alambula Abassaabaganda ba buli kika ng'aloga asibaga buli kimu kikola Ssaabasajja Kabaka. Agnes Nabaloga bw'atyo Sarah Kagere David Wasajja Museveni kennyini Salimu Sale na buli kimu. Gwe kennyini Omuganda nga tonnaba kuva mu Bwakabaka tonnava mu Kabaka ng'olina amaanyi agatambula n'amaaso genda oyite buli mbuga ya Buganda yonna gy'eri bw'otasangayo Abanyarwanda abatuddemu nga bali mu kukoola n'okusamira mbuga za Buganda ojja kuŋŋamba lumbuye oli musajja mulalu nnyo. Genda ku buli mbuga yonna. Genda ku mbuga yonna bw'otasangayo Munyarwanda
ojja kuŋŋamba lumbuye olimba. Bw'ona osangayo Omunyarwanda ojja kumanya nti Obuganda buli mu bbanga. Ekibadde kikuma Baganda z'empewo zaffe ezaasaanyizibwawo. Ekibadde kikuma Uganda be bajjajjaffe abataka abasobola okuŋŋanyanga abazzukulu bajjajjaffe baavuka bansoole. Ekibadde kikuma Buganda kwe kusamira kwe kuyita mbulombolombo neno ekitakyasoboka olwaleero nga n'amatikkira gasembyeyo amatikkira tegalina kubeera gakusaba okusaba kubeera kintu kyakwongerezaako nnyongereza amatikkira gaba ga bulombolombo na nnono era kyovula n'abataka wadde mubaddemu ab'ebituli bagambye nti nedda amatikkira gavudde ku mulamwa gafuuse gakusaba ate nga si gakusaba gabeera gaki ga bulombolombo na nnono ekyo nali kibanyiiza kati muganda wange ekikutawanya gyoli gye wagenda okuwaŋŋangukira mpewo za Buganda ezakyankalanyizibwa Abanyarwanda bazirimu. Nkusomeseza ne nkugaa nti Museveni alina Abanyarwanda be basomesa okuva lwayingidde Uganda mpaka lwanaagifuluma. Bamusomesa Oluganda, obulombolombo n'ennono. N'empewo baba bajjanga bagenza okulagulwa n'atuula lunaku, wiiki, mwezi, mwaka. Ebbanga eryo lyamalanga bwali wattu afuna obumanyi n'okutegeera. Abakongozi baffe bantu babaako nabo ebintu balina okukola eby'obuntu. Bw'aseetula ku bigere agende kalabe ku bantu be oba bw'abaako ebintu byagenza okukola olw'okuba nti embuga zino zijjamu abantu bangi bw'atunula bw'ati ng'abantu be yandibadde aleka bamubeereko mu bigere awo be bantu bano ababaddewo ebbanga ng'abadde bali ku missioni gw'agamba nti ogira ombeererako wano. Omuntu oyo afuba okulaba nti Mukama wamuwadde omulimu ono ogw'omukuumirako obudde obwo afuba okulaba nti amulyamu olukwe oba amuliivula sinakindi omukolera olukwe olumutta. Y'ensonga lwaki obadde ola nti abasajja bangi abaliko empewo battiddwa n'abakazi bangi battiddwa. Embuga ne zogerekera mu mikono gy'Abanyarwanda. Genda okinoonyerezeeko buli mbuga ya Buganda yonna weeri kuliko Banyarwanda. Najja ne nkugaa nti empewo za Buganda zaasembwayo okubeeramu abantu abatuufu. Nkiddamu. Zaasembwayo okubeeramu abantu abatuufu era baali bazimanyi. Eyasembayo yali Beene Eggulu. Ebyaddako awo nze naawe bimanyi bonna abalimu. Tutuusa olwaleero. Abaliwo bonna bakolagadde bengalinga embwetunga muzigo. Genda ofune bulungi nnyo embuga ogituulemu otandika okubuuza. Nyongera okujjukiza. Gende wa Nakayima Emubendi. Nakayima taliyo yasenguka dda tebakulya ssente. Genda gye nsibuka ettanda. Zikyaluka ne zikyala empewo. Genda wa Bamwenya ku mbuga zonna ziriko Bamwenya zaasenguka. Genda buli wamu empewo zonna zisenguka tezikyaliwo. Lwaki? Obuganda bwali bwamu olukwe. Abanyarwanda bali buli wamu. Bw'omala okitegeera kati njala kusigira ekifaananyi. Bw'obeera gwe ng'oliko abantu abakologa abasukka mu 10 olunaku oliko kamyoka oli gwe baakuteekamu ng'okimanyi bakologa kikyosuubira okukola ng'era okimanyi ne bw'oba ebiragiro Mayiga n'atukoga nti nze kabaka talina biragiro bingoba kuba talina buyinza. Ssaabasajja Kabaka olumu yasinzira ku mukolo ogumu kwe yatudde obulungi n'abagamba sirina buyinza. Sirina buyinza. Temwakitolanga kikulu. Leero mwatandika okulwana n'olutalo luno. Lwe lunaku lwe baakola wakanyoomonyooma okumanyira n'okumusazisa kofini ye mwe yalina okuziikibwa. Mwenna mwabiraba. Oyagala kuŋŋamba nti Ssaabasajja Kabaka ye yeefumbira keeke eyo eyali entaana ye agisala agirye. Kati muganda wange ekizibu kya Buganda bamuyita Museveni sali musale ne wasajja si Ssaabasajja Kabaka. Abataka bafudde Mengo mbalaba. Abantu abafudde Mengo mbalaba. Ani abatta? Buli ova ku bantu bano basala Kagere Agnes n'abaloga Bamayiga baani n'okuba Ssaabasajja Kabaka oba wa Museveni omwaganya na bano. Yes, Ssaabasajja Kabaka muntu naye asobya ne si kye kiseera okumunenya mu mbeera mwali.
obanga akunamira muzibe. Ne mu mbeera yaffe ey'ebyobufuzi Museveni yatubba buli lunaku ng'obujulizi tubulina nti twamuwangudde n'atubba. Nabano Obuganda babubbi. Omuganda ali eyo onaku z'omwezi 12 sikulaba wonna wonooba otudde singa ekiro ekiddugavu kikwata mu bbanga lino ne tugendamu ne mutandika okuba amavi ne mukuba ebiwoobe ne mugamba singa semwamanya siri omukubbo ndimenyeka omutima. Ebiwoobe byange biri ekintu kimu olwatta ssebo nalumanya nakolawo kinza ogwange ngukoze gw'omuganda okimanyi wawoolekera okimanyi nti ojja kuba owedde naye ng'akumazisizaawo obuwonvu n'obuggo Obuganda bumazeewo muwadde mumusuusuuta ng'alinnya ennyonyi n'ebibinja ebyabafere ne bajja mu Amerika ne bajja e Canada ne bajja mu Germany ne bajja e Bungereza ne bajja mu Europe ne bajja mu Africa ne bajja mu Asia nga mubalabako banekedde masuuti wabula bakuzanya deception golwokuba nti mmwe mulina empisa ezitonya nga temumanyi kuzanya bya bufuzi bagenda basaanyaawo. Lumbuye sirinanyezebwa sirabangayo muntu yenna akuba ebiwoba akaaba nti singa twamanya oba twalaba taliiwo akyaliwo muganyo mulwanirira. Nze sirinanyezebwa zino video muliziyo mga kasajja omusajja aliko mpewo ki naye ng'obudde bubagenzeeko ojja kwagala okunnenya naye ng'ate olina kwenenya ngago kubanga nze nkugambye. Mwina kyemutamanyi nakyo kankibagambye nga sinagenda wala. Soko mara kunya kulwendo lw'amazzi. Kansubire nti omwezi gwe twakakuba emabega mubadde mwetegereza bulungi nnyo ebadde ku mutimbagano. Uganda ne Uganda ebaddemu ebitalo bingi nnyo wabula ekitalo ekimu kyemutaamanya buvoona kina buddoje bwakomekeza kyekino wano wammanga. Obuganda bwafiira omuntu omukulu ennyo gwe mutaamanya yafa atya ani yamutta. Omanyi muyinza okulaba Lumbuye n'atudde wano kafumu eggulama ng'ayo mugende Lumbuye ng'ayogera kiki nga tomanyi Lumbuye yaani okumamulaba ku mutimbagano. Nze ekirungi ngezezzaako banyonyola Lumbuye nzaani. Ne Kazende boy mukama nga tannamujjulula yabanyonyola Lumbuye yaani naye tetujja gendayo. Ntwala okusaasira kwange eri Nakabutuzi eyabutuza Nalongo gwe mmanyi AK47 eyawumula omwezi oguwedde. Maama kitalo nnyo ddala abaana kitalo nnyo ddala buluganda bukona bikwano kitalo nnyo ddala wabula mwali mumanyi Nalongo ekiki kyali kandi bavire ku ntono mbabulire n'enfa inaani yamutta temwamanya. Manyi wano mugenda kulikodingawo nnyo. Mwana muwala oyo Nalongo AK47 yali mukyala wa nkizo nnyo era aliko empewo za Buganda ezitalina. Emboozi gye babanyumiza simanyi yafa simanyi asima simanyi yafa biki oyo kasasiro. Nalongo AK47 yagiwa obujja era bamuwa butwa. Ani yamuwa obutwa lwaki yamuwa obutwa? Mwasembayo kumanya nti AK47 Nalongo AK47 yali muganzi w'omugenzi AK47 mutabani wa Muganda wa Kamiliyoni
atera yaganzaako ne muganda ffe labadaba wabula omusajja wokusatu temwamumanya. Mbalaba ku mutimbagano kuno abantu abamu nga mukola ensobi. Waliwo omusajja mukulu gwe nabagambako eyita Omulangira Nakibinge era yeetumako n'Obwakabaka bamutikkirako n'omutikkira. Nakibinge oyo si musajja Muganda, si musajja muki, si musajja Mulangira. Nabagamba n'emirimu gye yali akola. Yali musisi wa Kijiri ku taxi ezeruzira Kirombe, tuzira Kirombe nga si Mulangira. Be bantu ba Museveni bajja settinga ne basoma ennono ne bagimanya ne bamanya buki bagenda okuinfluencinga abantu. Ekyo yakibuka bulungi nnyo. Omwami Nalongo gwe yasembayo okuganza ye mwami oyo eyita Omulangira Nakibinge eyefuula Kabaka. Yamufuna atya? Omwami ono be bamukebinja ka Museveni ke yateekawo akalondola buli muntu yenna aliko empewo. Abamanyi Nalongo va kuba n'amanyi music industry kibiki oyinza okunda ku social media alumbi nenga tomanyi kikendi. Amanyi Nalongo by'omunda. Nalongo yaliko emyoyo n'emizimu n'emisambwa gya Buganda egy'amaanyi. Omusajja yamusipotinga nti Nalongo aliko empewo ng'emu ku bantu baali banoonyeza ebbanga baliko empewo za Buganda. Oyo musajja mwe Nakibinge n'akwana Nalongo n'amwezza n'amufunza. Nalongera okugenda okuva Bungereza okudda Uganda yali azze kusetolinga kutandika kukola emirimu emitongole egy'empewo za Buganda. Omwami ono agenda okunoonyeza okukola research ng'omukyala alina amaanyi. Abantu ne bagezaako nnyo okugamba Nalongo omusajja oyo tulina okubonesebwa okulabikibwa obubaka nti omusajja oyo mukyamu agenda kutusaako obuvune. Nalongo abantu bonna bamutusaako amawulire n'abakyawa n'ababulookinga. Ng'akasajja kamugamba tofa ku bibogera abakulimba biki. Jjukira omwami oyo alina convince language. Jjukira omwami mulungi nnyo mu kwesetinga. Yamatiza omuwala aba nga avudde ku bantu. Omusajja bw'amala confirminga nti omuwala aliko empewo super n'ayagala akozesa advantage eyo okumanipulatinga omuwala okukola buli kimu ky'ayagala. Omuwala agenda okuzuuka ng'obudde bugenze. Bamutera emimbiri mu by'okunywa, omwana n'afa. Mission neggwa ey'okugyawo omwana oyo kubamu ku baana abawala abadde n'empewo ezikuuma Buganda era abadde bagezaako nnyo okuzuukusa empewo za Buganda ng'ani amuse musajja oyo gwe muyita Kabaka gwe muyita Omulangira. Ku mwenna tebadde akimanyi nti Nakibinge yasembayo kuba ne Nalongo. Kabeere famire ya Kamiliyoni tekimanyi. Kebere family ya Kamiliyoni kyekitu tekimanyi ayagala okimanya ng'oyafuna obujulizi noonyereza ku bantu abadde ne Nalongo ebbanga lyonna abamanyi munda. Va ku birimula nti alumbi mulako mulaba ku social media yes. Abaddeko Nalongo bamumanyi. Nalongo abaddeko n'amaanyi aga Buganda. Va ku ga family aga Buganda. Akasajja kamusipotinga ne kamuwa obutwa Nalongo n'afa. Emuda ku social media yafudde simanyi yafudde asima biki bamulyawo over nga bakyanoonya abalala abaliko empewo. Wano wankubiriza Omulango Omuganda yenna ng'oliko empewo wegendereze nnyo abantu bakutuukirira nabaani boodiringa nabo banoonya bonna basaanyawo mukwomu Obuganda busigale nga buli mu bbanga kubanga empewo zitwala obudde okulonda omuntu n'okumumanya nti ono yasaana okukola ekintu ekyo. Kati mwena temwamanya. Kebere TV, kebere radio, kebera teryamanyi. Bawe yasembayo yamukola ekintu ekyo. Keka kasajja kamwe kamuyita akalangira kamuyita Mbo Kabaka. Akakabiranga ku Alternative TV yaberanga mu kimotoka mukajjukira. Nakati ndabono Simon Kaweso wa NTV akajja ko interview oli ku mufere. Tabanga ko Mulangira yose. Be bantu abazze basome empewo za Buganda ate si mufere mulwadde. N'abakazi bafeze sente empya n'enkadde nga bali mu diaspora bonna bayitirivu nnyo
naye ekyokutta Nnaalongo mwena temwakimanya ani yasembako mu lukolo lutta Nnaalongo kubanga basipootinga buli kimu kye baagala okujja bakimanyi nze nja kuba manye no mugenda giseramu egenda tambula era egenda kwewunyisa abantu bonna ate nawe tosobola kwezuula ng'oliko empewo eriyo empewo nga zo tezaagala kutawaanya eriyo empewo nga tezaagala kutawaanya wabula eriyo empewo ze bayita zikali fujjo nga zijja kukola te fujjo nobeera mu diaspora ne bw'onobeera luddawa gwe oyagala okumanya nti oliko empewo mugende wa munabayo n'amasanja munabira mu masanja mutuule muzikowoole envuga y'embuutu mu ddakiika nga 3 ku 4 ku 5 ng'embuutu zimaze okulaya bulungi ojja kukwatibwa empewo yo ekutuulako yennyini ojja kutegeera gy'oli kijja kutegeeza nti buli muntu mu Buganda abeerako empewo neeba si esobola okuga nti nze ono si mutuufu njagadde kujja bategeeza nti wendi nze gundi wabula Nnaalongo yaliko empewo Nnaalongo bamugjawo bujja n'abala bangi batambula kiro bakola kiro kino mulide kipya era mbala mwewuunya mu comment section mwewuunya mugana ngeri na gyoli oyinza okulira emboozi zino zenyumya Ssaabasajja Kabaka bamulooga n'owulira nti nnyinga nyumya comedy tojja kimanya Ssaabasajja Kabaka alina challenges nnyingi nnyo naye nga bulijjo mbaga ebintu bino ne mbisaamu amaaso bituuka luvannyuma ne mugaa akasajja kaatukubye information siba okuba information bugayaavu wammwe oba bugayaavu n'akanyoomonyomo nti lwenzi ndikwata omulala kanyoomonyomo kyekizibu ky'Abaganda era nekitawanya Abaganda bonna ekibatawanya kati mputtu n'okwagala okwefuna kyemutali ekituufu mukimanyi bwe mulimanya nti eddiini nansangwa lyekkuba eryali ettuufu buli omu ajja kwezuula nga bukyali eddiini zino ez'ebibanda eddiini ezimeruse ng'obutiko ezalabaddabalababasabaddasaladababababa oyo yennyini ayogera ebigambo ebyo asula asamira asula akola buli kimu okufuna amaanyi okubakuŋŋaanya yensonga lwaki lwoyigira mu kkanisa tosobola kuvaamu waliwo ekikwambala yekikwambaza yensonga lwaki asobola okujja nakuga ebyekisiru byonna nabakuŋŋaanya mu ssente nga teri abuuka tokimanyi lwaki amaanyi go gaatwala ojja wagendeza nnyo mu kkanisa ezo kino nkikubuusa olwaleero kubanga kino kya buwumbi ojja wegendereze nnyo ba ushers abakadde b'ekkanisa n'abantu abasuutisibwa mu kkanisa abasuutisibwa ennyo mu kkanisa z'abalokole baba abasumba bamanyi nti balina amaanyi nga bo babeesinga ku maanyi ago okukola obuweereza bwo mu kyaki jono noonyeza ku ba usher noonyeza ku bakulu b'ekkanisa noonyeza ku bantu abasuusutibwa ennyo mu kkanisa babeerako empewo bo tebatamanyi kati era ogenda okwetegereza ng'abantu abo batumya ebintu byewaabwe bakutumya ensawo ya lubaale bakutumya ekibbo ky'abalongo obitutteyo bw'omala obitwala oli abikuŋŋaanya n'abitwaje babimutumye ne bakuŋŋaanya amaanyi gonna agalimu ne bagakwasa omusumba oyo omusumba ne yeekola ekyajabu mwe ne musigala nga muli bakalu kyova olaba nti omuntu oyo asobola okuba alina amaanyi ge mutamanyi n'abasiruwaza mwenna kubanga kyayagala naye nga temukimanyi kino njiwa nekikugamba bw'oba oli mulokole osobola okunyingira gw'omanyi nkiddamu bw'oba oli mulokole muli mukwano gwange
oyinza okunyigira bino njogera ku basumba soogera kuggwa omukkiriza njagala kubeera mulambulukufu nnyo omanyi nze nkubuulira message nenkulambulira bulungi nnyo saagala obule njogera ku basumba soogera kuggwe omukkiriza nyongera okukkaatiriza mu bigambo byenjogera byonna mbimanyi mwenna abakkiriza mugenda okulaba ku mulyango gw'eggulu era muyinza obutayingira mu geyeena naye omusumba otagenda kulaba eyo guno omukono singa mbadde nsobola okulaba ne mugamba guno omukono ngutaddewo bwe ndaba ng'omusumba ayingiddemu naddala y'abalokole ng'ayingidde mu ggulu mukama katonda oguntemangako ekitasoboka nkiddamu gwe muganda wange ali mu kanisa azze okusaba mukama katonda ogenda kuyingira eggulu wabula omusumba otagenda kuyingira mu ggulu kino njagala okiwulirize kikulume nenga ge mazima teri musumba wamulokola agenda kuyingira mu ggulu wabula gwe omusomi ajja okusumbibwa ogenda kuyingira kubanga tomanyi musumba wo gyayita gyabeera nakutuuka waali akugamba nti mukama ye mundu yo mukama ye w'amaanyi alina aba SFC mukaaga agamba nti mukama ye mundu yo ekkanisa agiwangisa muto gwa muntu agamba mukama ge maanyi go ekkanisa ejjudde ebyokoola agamba nti mukama ge maanyi go atuuka n'obbagamba agenze ku liivu gy'agenzeeko ng'agenze kuddamu kuwanga maanyi temusobola kitegeera ng'abakongozi ku mbuga zonna n'abatambuzi b'obubaka mu nkola yaffe ey'ekinnansi yabagamba ntugenze mu lutabaalo olutabaalo lwakozesa bujja nagenda kuzuula bubaka bupya bwe butyo n'abasumba bammwe bwe bagamba nti bagenzeko mu liivu ayita musumba munnajja amulinyire mubigere mu kkanisa eno yagenda amala okufuna amaanyi mapya era oluvaayo gwasooka okusinkana gwe yaleka mu kkanisa namugamba nkimaze genda naawe bwe batebakyusa wateekawo atakimanyi kijja kukolya naye nga nkikugambye gano ge mazima njogera ku basumba bokka soogera kubakkiriza abali mu kkanisa z'abasumba buno obubaka mbusindikidde basumba bokka sinasindikira ku ndiga yonna saagala onyiige nkubulira kye batasobola kugamba ompulidde bulungi nnyo era mmanyi kati bali mu kusansaaga omwana yo naddirwa tanzibwa nti bwendi nze ninaddibanga promax ensonga oba ogiwulidde ngikugambye ekukke mu ntumbwe ogitegeere bulungi nnyo bw'obala ogitegeera katuyongereyo ne information endala kansule nti obubaka bwensosa okubategeeza mbuteeseteese bulungi nnyo ensi ebutegedde na buli omu abututte bulungi nnyo obukwata ku mbeera ya Ssaabasajja Kabaka na biki ebiriwo saagala saategedde saawulidde nze nga nzuwalula yeetu wano ku LBS TV Kafoomu Eggulama nga nkolagana ne munnange gwe mmanyi obulungi ennyo Muloddokaayi tuwadde information tugibawadde ebisigadde mu bunaamanya olwatta ssebo nalumanya wakolawo ki mpulira bulungi nnyo nyongera okufundikira nga ngenda ku nsonga endala omuganda yenna nkugambye tokuba mavi togeza n'okuma ebiwoobe togeza ne weesansabaga n'ogamba singa twamanya twawuliriza lumbuye teweetaaga kumpuliriza zukka buzookusi okwo kwesigaliza kwe mulimu olw'okuba olina akasente
akuwa information ezo katali mu kirasi yo kyekizibu ky'abana Uganda ekisinga obukulu ayagala mu information ng'ali mu level ye ngoba ali mu kalina ya mu information alina emmotoka alina mu information eyazimba alina mu information ayambala suit alina mu information owa degree owa diploma alina mu information kati ezo level ez'okutegeera nti njagala kubuuza bakubuuza nti Nabbi Isa Yesu Kristo yasomawa tebakubuuza Nabbi Muhammad alamula ensi yonna omutuukirivu eyagaziya obusiraamu yasomawa ne bakubuuza jjajjaffe Adamu yasomawa ne bakubuuza bonna abaweereza n'abayigiza ba Katonda basoma tebaliiwo be baatambuzanga obubaka kubanga bali tebasoma kati mmwe mu mirembe gino ejabuzibwa mwe mulowooza nti omuntu alina okuwa information alina okubanga wa kiraasiyo oswadde bagamba bati negozadda kkubira engoma n'ozina okusoma kyambalo osobola kijjamu mwana n'akyambala amagezi amazaalo zaalibwa nago bwe gakwesamba oba wasomera bwereere kankuwa ekyokulabirako mu Uganda mulimu abantu abafaanaganya embeera baawukanya buyigirize ng'obadde okimanyi nti full figure ategeera okusinga nammere ekyawula full figure nammere eddiguli kati nammere full figure omutuufu amwawukanyako diguli okaja amusinzaako bw'onootegeera ebintu ebyo bijja tegeera okitegeera bulungi nnyo okimanyi nti full figure ategeera okusinga nammere nga nammere kyasinga full figure yeddiguli bufunze nammere ye muyigirize ali mu full version ya full figure ng'ekyenjawulo kyalina yeddiguli njakuga nti nammere full figure omuyigirize okategedde nkakuddemu nkakunnyonnyole no saagala ogende nti nkuba oba njirega kwata abantu babiri obase ku mpimiso gye muyita minzaani obagatte enjogera entegeera ojja kulaba nga waliwo enjawulo ya diguli naye nga buli kimu fufaanagana enjawulo ya diguli kyenjagala osooka oteeke nkuwadde eddakiika emu mu comment section kyetegereze tugende mu maaso omala okyetegereza ng'oŋŋamba saagala kukulubisa mala okunywa ku mazzi no tv yammwe n'omutwe gwammwe guno nze ngukozesa bukozesa babuulira ebisigadde mbyetegerere sikkaka kutegeera kyotamanyi nkuwadde eddakiika emu teri tv ekuwaamu kaholiday kaddakiika kwetegerera nakuseka soka weetegere mu ddakiika egyo nkuwadde oyawule ekitakambaga wakati w'epera n'entula tugende mu maaso mukitegedde saagala kwolekera mu maaso nga temunategeera bwe tuba tumaze okutegeeragana katuge tugende mu kiddako ekiddako kyekirwa katugendeko mu ddakiika esembayo tugendeko mu politics banyabo ne bassebo eddakiika ezisembayo zino katugendeko mu politics program emuli mbulange Mengo ngifundikiddeawo katugendeko mu politics essaawa zino politics tumutandikiddewa katumutandikirewa
okusinzira ku information ba comrade bafulumiza analysis forensics abamasheki abahaji bahajati abawalimu terese nyumba ya refugee ngeteredde nyumba ya refugee iri mu kankana enyumba ya refugee iri mu kankana ekintu mwakipine mu kiwa kutaka kyonna mwakubye ekintu ky'okufa kw'omuwala gubatta ne mukikuba ne mukiriwa mwakikubire mu kiyiwa kati njagala tutandikire kwa kakuji ka video wano bomu sumali busembayo tugenze mu kitundu ky'okubiri nga tufundikira enfa ya Susan Magala. Ngenda kuzanya ka video kano kadakiika emu ogenda kulya kye tuyita okubagana empawa mu bujulizi bwe basalira omusango n'obujulizi obwali mu kitundu bwe battira omugenzi Susan Magala. Abantu be bamu boogere bitakwatagana. Nenda bwadde full story ey'olugero abatta Susan Magala bali mu State House batudde era bataayaaya. N'ekyamussa kwali kugula luguudo olwambuka ulira bulungi nnyo ekyassa Susan Magala yali alina omutwe nga gukola muwala moto kalaala yagenda nagula oluwombo n'aluwa Odrek Lwabongo Nyazaala Janet Kembabazi n'anyiga okuzanyira mukali enkoko ka muwala we kumbe ono omuwala Susan Magala wattu oluguudo lyo lwerubaga ng'okimba odda ku paapapo oluguudo yalukozesa bubi lwe bayita Nabunyalo yalukozesa bubi ne lumuviirako okufa. So tebalimba nti abasiraamu babaddewo be batadde mu kooti be batta Susan Magala nedda. Awo bonna bantu ba gavumenti abakola emirimu. Kati ka video kano kaddakiika emu kalimu few moments later. Sigenda kwogerako nnyo wabula njagalira kye tuyita contradiction okubagana okwawukana mu bujulizi bwe baasibirako abantu bano. Tutandise wetuti akatambi kano okalaba oyo siyaani si hajati kati wulira njagala ogoberera nnyo omuvubuka oli gwe bagenda okubuuza ssente na buli kimu wulira sente zituuse nzaali mu kiki Kaveera ki kiratano yes mwaka gyo akasukaali ati mwali mukajyo bamufuna koddoka ani akagula ko nakagula era yakubi akamba. A few moments later. Then we yatuuka wano n'ateeka wano bbaga n'ayogera nga nagenda okulaba omukazi ng'atambula addayowa emabega namaani kati amugambye esawa agikole ki ayite okuva yali angambidibwa ajula omukazi agida ku bbaga ng'ogenda gikola ki ng'ogipiikingawo esawo yali efaanana etya yali yabona hamu nga yakala ki yali bejjiini anti jini si kala ki like blue light blue nga eri ya bulubulu naye ng'erimu ekibala kirimu ng'ebi n'akantu y'amagi ng'erimu ekibala nga uniform y'amagi amadowadowa ngompimpi wagiweeka yali ya mukono gumu nekota nendiweeka era nga ngiri yange kati ogikutte watambula oddawa nayambuka nenyenda kati mu kooti yagamba sente baazibala mu kaveera akabbulaaka si bwe yagamba mu kooti ku crime scene yagamba sente baaziteetera mu nsawo yalina omukono ogumu yali nzirugavu be bantu be bamu kankakudiremu ka opiikinga awo nze omusango ngenda guggala olwalo siddamu gudisikasingako babantu tulina bakubisa kati bujulizi kyenjagala owulire sooka owulire bulungi nnyo sente zituuse zaali mu kiki kaveera ki kiratano mwaka gyo akasukaali ati mwali mukajyo bamufuna koddoka ani akagula ko nakagula
era yakubya kamba. A few moments later. Then we yatuuka wano n'ateeka wano bbaaga n'ayogera nagenda okulaba omukazi ng'atambula addayo wa emabega namaani kati amugambye esawa agikole ki ayite okubanga yali angambidibwa ajula omukazi agidda ku bbaaga ng'ono gikola ki ng'ogipiikingawo ensawo yali efaanana etya yali one hand one arm nga yakala ki yali ya jini anti jini si kala yali ya jini like blue like blue nga yali ya bulubulu naye ng'erimu ekibala ekirimu ng'ebinakana by'amagi ng'erimu ekibala nga yunifomu y'amagi amadowadowa ng'ompimpi wagiweeka yali ya mukono gumu nekota nengiweeka era nga ngiri yangi kati ogikutte watambula oddawa nayambuka nenyinga Alright, nganze omulamuzi wano ku Kafoomu Eggulama Mawaggali atudde Kafoomu Eggulama ne munywanyi wange Muloddokaye omusango bebasiba basibira bwerere bali mu muzannyo abatemu abatuufu bali mu State House mukitegedde bulungi nnyo aho tuvuddewo.